mu bulamu buno buli okola ebintu ng'oyagala kukulembeza abantu abalala ogenda kulemwa. Why am I saying this? I made my video. Nimbagamba nze bwe nkuyite wange tozunga na bukakyerebo. I meant it. Gwe gwempise mba nkwagalira mba nkuvaliwinga so si bali bakwano bo. So I saw some women mujja mubuulirira nze bakwano am past level y'okubuulira mbu ensi tugiryako makoola ekyo nkuze nkimanyi era ndi ku makoola gange gendya siyingirira ga muntu mulala. Ensi ekyuka ngimanyi yakyuka emirundi n'emirundi mu bulamu bwange nembiraba era nembitegeera nnyo. Tokyalina kyoyinza kuŋŋamba kipya ku nsi ekyuka no tekiriyo. Ekyokulala mulekerawo okulowolezanga mukolera abantu ebintu nga mbu bajja kuyamba abaana bo muba bajja kuyamba after. Eri abantu bogendo yamba nga tebali kuyamba mu bulamu bwo bangi betuyambye naye nga be bamu kuba tuvuma ku social media. Nyenga okuba kulinya nnyonyi gyali gyakolera gwe yajja nga talina na sente n'omuyamba n'ogamba no nange nina abanyamba. Just your passing on kiri kye bakuwa oba kye bakukolera n'okolera omuntu n'agenda. Buli wokola ekintu ng'ogamba nti no osanga ono yali yamba abaana bange osanga ono yali nnyamba oli sure nti abaana bo n'omuntu ono balisinkana oba n'aba omuntu oyo gwe kyogamba muna baakuyamba bazadde bo be babayamba nti nedda. Mu nsi muno Katonda buli muntu alina kwamuyisiza okuyamba kwe. Bwe mba sikuyambye kitegeeza Katonda okuyambibwa ko teyakuyisa ku nze alina omuntu omulala kwe yakuyisiza era omuntu oyo gyali lugenda ku ky'olunaku lumu omuntu oyo musisinkane akuyambeko okutuuka Katonda gy'akwagala because Katonda akolera mu bantu. Mulekerawo okufuula abantu abasibe in the name of ensi ekyuka ani aliyamba abaana bo ani ali kuyamba ng'oweddemu. Bangi abayamba abantu nga bali bulungi ng'ate bo baggwamu n'ekyokulya kibula naye nga bwe bayamba tebasobola badubbawo emmere nga babawanda lulusu babatunulako bbali tebaagala n'abantu bamanyi nti babamanyi. So you cannot teach me about this life and its and the dynamics. You cannot, honey. I am a living example of those dynamics. I know well. I'm speaking out of experience. Oli nakugamba nti bw'olifiirwa toli bagoba mukwano. There was a story on Agatali Konfufu whereby people were invited kukuzika nga talina national ID tebakkiriza na kuyingira mu kikomera. Another story. This ono mwana gwe basalako olugalo. Walaba ekyali ewaabwe. Anything can happen. Ekisembayo ku ky'okuziika. Kuloza funeral home zajjira ki? Era ziziika. Ekyewala kinjagala okubuuza kyogamba gwe buli mufaafe wamwe ku kyalo oziika. Asigala kungulu. By all means mba mulina okunziika nneme bawunyirira. So bwe kiri bakyakuziika ayagala jje atayagala abireke. Togenda kuntiisatiisa in the name of okuziikibwa. Kuki? Ndeka tonjiikiriza. Olwo nomulale akambye mboba mmere ye yababula. Mmere ye yababula gye muwa abantu oba honey ye emmere yatubula. Emmere yatubula bwe osobola okutusondera ku mmere tuwe tuwe tubakyaze ewammwe naye lese ewaffe. So literally me as Fifi the Queen Chala Nsobugomo bwenti I don't live my life ku base z'abantu mbu ensi bwe nakyuka ensi tugiryako makoola nkimanyi bulungi ensonga lwaki mama wange tata wange agabwe gaggwako Mukama n'abawummuza. So teri agambayo okitegeera. Secondly temuddamu kukola bintu nga mufo kyokugamba nti Katonda ansasule oyagala abantu bakusasule. Mwata abaana bange gwe abaakuyamba. My question was mama we yabayamba oba taatawo nti nedda. Katonda okuyambibwa kwe yali yakuyisiza kwaba abantu era nga yakutegeka ku mitwe gy'abo abantu. Kati naawe boyina okuyamba oba abaana we baliyamba ne mu boyambe temuliba. It's funny. Oyinza n'okubeerawo ng'olina bw'oyambe naye nga bakwogerera bubi naye nga naawe okyali wano otunnyonnyola ku bantu. Ngera bwe nabagambye nti nze omuntu tambuulira ku muntu kuba omuntu mumumanyi. Kati gwe atannamulaba gwe oba otijja but me as Fifi the Queen Mukyala Nsobuga naye nga bakwano byebyo mpozi nekira kinjagala okugamba abantu nti tusigale nnyo mu layini zaffe. When I give my opinion ningamba nti nze kino bwoba owa opinion yo gireete nga gwe
Tongana atenze ne yange nze nkugambye saagala bagenyi besiyise wange. Gwe jangu ngambe nze bannange njagala abagenyi bange. I will not ask you questions because that is you and that is your life. Era nja kugamba Amina kubanga gwe ekyo yegwe. Naye ate opinion ogireta ngo oyagala okumanyira n'okuvuma mukwano nze nga mmanyi okumanyira. Manyidde ddala n'okumanyira. Just olumu tuleka buli sintu gamba, you know. Omuntu n'okubwa abaana. Kati omwana wo omwekubiridde ng'okyali kunsi bw'onaafa abalala bamuyise bati. Tati oba musiru busiru. Mbu omwana yasomye bubi. Omwana yasomye bubi ensi eri ku bitabo. Nze mbulu okuddayo ne manja ssente zange ez'essomero. Kanzi nejjusa lwaki mu biology nasomanga obugulu bw'ebiyenje. Nesomako okuloki. Njisanzeewa. In real life, cockroach, grasshopper, moderegove a grasshopper. These are idiots, better than a quarter. They're just sitting our money. Those teachers. Mobanse Bana. Nonsense. I've never seen a Bansen Bana at my workplace. Nzeragwe chisomesa gwe. Mwebia somesa chemistry nemba kwa atako. Moja kumpa sente zake. Mbo flowers. How can abana mbali basoma nonsense enseri kubirala baba somesa birala. How can you waste my time teaching me flowers? Nga gugu no musana gwache bimoli byonna gubyocheza. Mbo the reproductive system of a hen. Never ne twajogwa never ne Uganda tumanyiddwa. No sanga omwana ali mu reproductive system of a hen. Jegali agasomesa gali ya center zafu. Teaching nonsense. Mbo Canadian pererizi simanya bali musoma Canada. Abana be Canada basoma ku Uganda. Nze naina ticha wango wa math. Ekikazi gwe wantama. Bachitanga kasasa. Kyasomesa okuseti Maria Goretti. Ekikazi ekyo kyantama. I was very poor in math. Nenge ekikazi kiri kimanyira. Nga kirowooza mbwe abatamanyi math mbu tujja baba fere mukazi gwe naddamu okusanga recently. You told me I would be a failure because I didn't know math. Kati me and you was looking for the other. So omuzadde okuba omwana mbu yasomye bubi kitu kya busiru nnyo. Kitu kya busiru nnyo. Ensi teri ku bitabo. Tebakubaka bakuyingizaamu walagi gwe tulaba e Kenya n'otandika okwetabangula wekka oyinza obutawona kiyinza okugenda okugwa nga towonye. E Kenya abavubuka bonna babadde ku makubo abamu bafudde abalala babasibye kikafuwe tekijjanga mu Uganda. Naye olowooza communication bagisanga ku masimu okwo. Eyabalagidde si yasoosaayo abaana be naye tabeerawo. Naye gw'osula weesonga ogamba tukeere tulumbe. Simu neekuba gye wagula ssente zo neekusindika gye bakubira essasi. Bw'oggyeko ekibuga kyammwe ekironda nga mulimu enjaga mu mitwe. Ofuluma Kampala enguudo zonna nnungi naye mwe mulonda abantu mu kibuga ne beewaana n'okwewaana nti kasookedde balondebwa tebasinkananga pulezidenti era tebeegomba nga balowooza nti bw'osisinkana pulezidenti obeera ovudde mu opposition. The fact is bwe bakuwa mandate mu gavumenti ey'omukulembeze atali mukulu wa kibiina kyo baba bakugambye genda kukolagana naye mulage abantu nti singa gavumenti yammwe yali eyiseemu ensi yandibadde etemagana. Naye ne weewaana n'okwewaana nti ebinnyaka byenkana ebitagwe tosobola kusinkana pulezidenti sente ng'ozitwala. Omuntu n'atwala emisaala naye ng'agamba tasobola kusinkana pulezidenti. Kati twatuukako eggulu gye batalwana na pulezidenti amatala kwe gali ku makubo enguudo zonna nnungi kakeeka kawerette. Ate muzeeyi abagamba mulondenga enseke enzibikivu nga manyi nti mwe musika. Buli woba neeka strong akazibikidde ng'olina ekipa ya soda terina gyeraga. But unfortunately
nti omuntu ayimirira mu Kampala n'abagamba nti alayira okudda ku bere lya nnyina tasobola kutuula na pulezidenti era takyagala nakyagala musobole omulowooza nti ali loyo gye muli naye ng'egundo nfu buli kimu kyonna nga kifu okugjako kuba erigenda ewuwe kuba erigenda ewuwe eddamu ennyumba ye yali enkadde yagijjawo yateekawo empya tasisinkana Museveni abanja ne aliyazi ne bazimuwa ne zino n'azikwata teri kusisinkana Museveni kusinga kutwala sente za gavumenti eno za gavumenti ya Museveni buli azikwata kiriza otuule naye oteekeyo ensonga ku lw'abantu mulekengaawo okufaayo ku nnyumba ze musulamu n'enguudo ezituuka ewaka ewammwe nga nnungi naye ng'ekibuga kivunda